Open Media. Dembe lya muntu kubanga ssemateeka wa Uganda akkiririza ddala omuntu okwesimbawo obwannamunigina oyo atalina kibiina oba oyo alina ekibiina naye bw'alabanga takkaanyiza na bivudde mu ngeri kibiina gye kitambuzizza kamyufu kaakyo waddembe lwa ssemateeka amukkiriza era amuwa eddembe eryo okugenda mu maaso n'okwesimbawo ku bwannamunigina. So ekyo ekibiina kituufu oba okikosa gw'ate yeesimbye mu kamyufu ate n'omala n'okomawo ne mu kasembayo aka bonna ekibiina oba okosa amaanyi gaakyo kubanga wabeerawo ekiwayi ky'abalonzi ky'otwala ku kibiina ate ng'ow'ekibiina bw'aba agenda kwaŋŋanga ab'ebibiina abalala ku kifo kye kimu kiba kitegeeza nti onafuyizza amaanyi g'ekibiina ekyo. So ng'ekibiina kirina okulwanyisa, ng'ekibiina kirina okulaba nga kikutaayiza oleme kwonoona akalulu kaakyo kubanga mukaabona kiba kigenda kwaŋŋanga ebibiina bingi. So y'ensonga lwaki ndabye ebbaluwa ya Secretary General Mwami Todrong ng'agamba nti ababadde mu kamyufu ate nga baagala badde nga ba independence. Ebbaluwa ye ngisomye bulungi nti tajja kukkaanya nabo era bangi basabiddwa bazzeeyo ne kaadi zaabwe naddala abayiseemu mu structures oba bazzeeyo ebifo ebyo bisobole okulondebwamu abantu abalala abanaabeera loyo eri ekibiina. So ebbaluwa ngirabye naye ekyembi Secretary General kyemmanyi nti naye akimanyi nti ssemateeka wa Uganda buli omu amuwa eddembe okwesimbawo n'okuvuganya mu byobufuzi nga bw'ayagala. Ekibiina kyonna ekyo kye kisaanye okukola kubanga bw'otayimirirawo okugamba abantu nti mugenda mu kamyufu naye bw'ovaayo nga bakubiddeyo ate todda ku bwannamunigina, ekibiina kyonna ekyagala okusigalawo kye kirina okukola era bwe kitaakikole kikyeyongerera ddala okuyulika kubanga bangi njogeddeko nabo ababadde mu kamyufu. Akamyufu nakalabye, kamyufu nakalabye wane waffe Kayunga amasomero galonzenga abayiseewo abakutte fulaaga z'NRM wane Kayunga bayimbudde ngeno ndeba SS yalonze omwana okuva ku senior 1 paka senior 6 yalonze akaana ka senior 1 kameka 13 bonna balonze ifaananyi tuzina ne video tuzirina wane Namagabi yalonze Obadia amasomero gonna wano mu Kayunga district agasinga galonze mu kamyufu era ulize results zalina abalala flaga bearer yafunye obululu buna wane waffe bukuludo ne basoma obululu 1400 wali Namulanda n'afuna obululu 9 ne basomye 209 obululu bagenze bakyusa bukyuse oli yabadde ne DR forms za mirundi 2 waliwo DR form yabadde ku polling station ne DR form eyabadde ku tale center gye basomye endala. Kaakati oyo ye muntu yakutte flag azze mukaabonna naye ng'amanyi nti teyawangudde mu mazima azze ne tiketi gye yabbye obubbi gy'ataafunye mu mazima era nze nsaasidde Secretary General w'NRM kubanga ebbaluwa eyo giwandiise naye bantu bangi abakutte flag bataaziwangudde mu mazima wane Kayunga waffe kyabadde kya lwatu. Kaakati n'olwekyo omuntu ng'oyo bw'ogaana omuntu omulala eyataawanguddwa amazima kukomawo mu kasembayo nze mba ndowooza eddembe liri obuntu oba olirinyiridde. N'olwekyo bwe tuddayo ku kalulu engeri gye kaatambudde omuntu azze ku bwannamunigina tosobola kumuyimiriza, tosobola kumugaana kubanga akomyewo lwa nsonga ze ez'amazima ffe twazirabyeko era twerabiddeko. Golooza kino kitwalawo ekibiina kirina kyongerako oba kyongerako? Kyongera kuyulubuluza
kyongera okukyayisa abantu pate. Nze kamwa koogera nakyayira ddala ke bayita akamyufu. Ebisanja bibiri ndi independent. Ndi ku Bwannamunigina tiketi ya Bwannamunigina. Nali nkafiiridde mu 2015 baali banzise nasibira ku kitanda Nairobi. Ebyo biseera yali yadumira poliisi bali omutakale Kayihura. Nga Karangwa kyayogera Kayihura kyakula. Wano kubati ya gasi nga musumula. Wano kuba amasasi nga akuba. Basi baabana. Mze baali banzise. Nasibira ku kitanda Nairobi omwezi mulamba. Era ngenda okuveeyo. Akamyufu nkavuddemu. Abantu ne banonda 9 n'obutundu 7 ku 100. Olw'ebyo bye baalaba bye nayisibwamu. Kakati abamu baatukyayisa dda. Okujjako nga fulago ogirese ku mmeeza mu ddiiro. Sikyayagala. Kubanga ebibeeramu mu kamyufu amazima gaaweddewo era matono ddala. Okuba nti omuntu awangudde si yalangirirwa. Oba yandiwangudde bakola ekisoboka okulaba nga tawangula. Mbeerawo bo nzekka. Weerwanirira security. Kati njagala kugamba akalwa akawedde. Ba agents bange bonna amagye gabazingako ne gabakwata. Nze saayina agent ku polling station n'emu. Amagye ne poliisi byatuzingako ne bikwata buli agent wange. Saalina akuuma kalulu. Kwegamba olina okweteekateeka nti no bagenda kugirayo amaanyi gonna okulwanyisa. Kubanga oba oswaza oba okubisa ebituli mu kibiina. Kwegamba ekibiina kibeera kitya n'omuntu nga w'NRM nantaba w'NRM. Naye mumuleka mutya okubanga independent ebisanja bibiri. Ntwala kyakusatu ndi independent. Kakati lwaki pate tegama nantaba ku luno tugenda kutegeka ebyobufuzi ebiri free and fair. Ebyobufuzi ebiri mu bwerufu bye tugenda otegeka jangu leero obibeeremu. Bwe banaaba bakubbyo n'oba wa ddembe okutuwa ensonga zo okuddayo obeera independent. Kakati ebyo nabikuba ebituli. Kakati buli lwe balabanga ono yategesa akamyufu omukubamu ebituli. Buli lwojja independent n'owangula omwo mukubyemu ebituli kitegeeza nti awe yaseretuka oba yaseerera oba yakola ensobi. So yensonga lwaki bakuggyayo amaanyi ffe kati batugirayo amaanyi ba independent. Era essaawa envanyuma ffe tuba beteefuteefu ku buli kijja kubanga balina okulwanyisa okulabanga ekibiina kirina okulwanyisa. N'olwekyo nze siina bwe nkikola kintu kiri kimu kyokka neesiga Mukama ekisooka musaba amagezi agasukkulumye ag'oyo yenna nnwanyisa. Kati nze NRM tekyalina kipya gye ndi. Mu kisanja ekisooka ekyokubiri Sakanya ne Mwamitanga era n'ensulawo kaadi. Era ye yali chairperson w'Electoral Commission NRM. So nenjisuulawo kaadi nenzija kuba independent. Ebisanja bibiri mbadde independent era nkomawo nga independent. So n'olwekyo sazze mu kamyufu saakabaddemu. Ndi NRM leaning. Ndi independent ali NRM leaning. Ndi we NRM. Ndi mukazi nakyeyombekedde ali mu kazigo ke. Naye nkyaliko empeta. Omukazi nakyeyombekedde ali mu kazigo ke ng'akyaliko empeta aba mufumbo. Mu mateeka mufumbo yadde ng'asula bwomu. So mu byobufuzi nsula bwomu. Naye nga ndi mufumbo eri ekibiina ky'NRM. So empeta sigijjangako. Naye nga bwe ntuuka mu byesikkaanya na kubeera na mulenzi ono gwe bayita NRM nga nzira ebbali nga nzirako wali mu kazigo bwendi bwentyo. So ebikolebwayo sibikkaanya nabyo. Nze sikkaanya na ngeri kamyufu gye katwalwamu. Kakati olw'obutaagala nnyo kubeera buli kiseera ng'osikamuguwa nabo nga ne bw'obalaga ensobi tebagikolako. NRM n'obagamba bannange kati tuli wano basengula abantu wano Gaza emmere y'abantu bagisaaye. Agisaawo yaani? Chairman w'NRM yali wano mu kyoyo bamuyita Agustini basaaye ejjo ekaza abantu emmere eka 7 basaaye wano Gaza. Jjuzi wano nabagoba ndeeba. Poliisi ne bwajja talina kyekola. Abantu abo bakyaye NRM. Kakati buli lw'obagamba bye batawulira kukola. N'ogamba bannange mutereeze wano ne bagaana ngo baveera. Olunaku lwe balitulaga nti basobola okutegeka
okulonda okuli credible, okulonda okutalinamu bibuuzo. Nga nkulabidde ddala wano mu Kayunga, saagala kulabira wala, njagala kulabira wano mu Kayunga. Lwendiraba okulonda okwo nga kutegekeddwa nga wangudde gwe bakwasiza flag, nja kudda mu by'obufuzi by'e NRM. Naye for now ndi independent kubanga sikkaanya na ngeri kamyufu gye katambuzibwamu.